Bino bibadde ku mwalo gw'e Makonzi mu ggombolola y'e Bukakata mu Masaka. Bamukwata mundu abadde mu byambalo bya UPDF ko ne poliisi nga baduumirwa abatwala ebyokunoonyereza ku byokwerinda okuva mu ofiisi ya DC Masaka. Bwe balumbye abavumbi ne babasakata kibooko, oluvannyuma ne bakuntana ensawo z'ebyennyanja ezisoba mu 2 ko n'ensimbi enkalu. Olwatuuse bo ennyumba n'adde ngisibyewo nga ngenze mu kulima, basambye obusambi olugi ne balumenya lwonna ne bajjama ebyennyanja ne batiika ku motoka. Olwakomyewo ennyumba yange lwakuba siraze bannamawulire bakubye esasi mu nnyumba eyange. Ne batusanga wano ne batandika otukuba emigere ne batugamba mulage buli store weri ey'ebyennyanja. Ne mbagamba ne sina we mmanyi store. Abasajja ne batandika okuninnya buli wamu. Abasajja bali mbyambalo by'amagye nze gwe nalaba. Kubanga twaddukanga nnyo n'okwesasanga tutya muntu tebagiriraana bwe bati. Abavubi ku mwalo guno bannyonnyodde nti abakuumaddembe bano baakubye amasasi agasoba mu 2 okusobola okubakangakanga batuukirize omunyago gwabwe ng'era bagezezzaako okuwalira babayisizaako wembuyako n'okumenya enzigi z'amayumba gaabwe mwe bajja ebyennyanja. Abamu ku bavubi batuuse n'okweyambulira ssentebe w'eggombolola eno Joseph Lubega ne bamulaga ebisago ebyabatuusiddwako n'okumulaga ebisosonkole by'amasasi ebyakubiddwa ku mwalo guno. Baakuba amasasi mangi 22 ne bino ebisosongo twabironda ku makya mu kifo mwe baakubidde. Abavubi era bannyonnyodde nti bano baliko omuvubi gwe bakutte ku kifuba ne bamunyagako akakadde k'ensimbi kamu n'ekitundu. Naye kyatujjako enviiri ku mitwe nti ekigendererwa baakivaako bwe kiba nga kyali kyakunoonya bwannyanja buto ne bafuuka abanyazi ne bayingirira omuvubuka omu ne bamuggyako ne ssente ze mu nsawo akakadde kalamba n'ekitundu. Imagine omuntu alina obuvunaanyizibwa mu gavumenti n'okwata mu nsawo y'omwana n'omuggyamu ssente ze. Balumiriza omumyuka watwala ebyokwerinda e Masaka okubanga ye yakuliddemu ekikweketo ky'obunyazi kino ng'ayambibwako abasirikale abadde mu yunifoomu z'amagye ko ne ya poliisi. Za assistant diso yatuuse mu nyumba yange kuba nagezezaako kumwegayirira negayira Giso waffe konzo oyo musajja mulaba alinga Diso yangambe mukama wange sina nze kyemugamba. Yawulira omwana naye najja n'amukuba n'amusamba n'etteke. Omwana omuto ate nga ye mulwadde kati neebuuza omwana wange abamukutukira era baba amagye. Iye Tutuuseeko ku mwalo guno ne tusanga ng'obuyumba bw'abavubi obusinga buliko kufulu nga beetegudde omwalo ate ng'abalala bategeezezza nti ku mwalo basigaddewo lwalugumugumu. Ssentebe w'eggombolola y'e Bukakata Joseph Lubega ategeezezza nti ensonga z'obulumbaganyi buno bamaze dde okuzitwala mu b'obuyinza era nti nga bo abakulira eggombolola bayimirizza mbagirawo ebikwekoto byonna ebikolebwa abalwanyisa envubu embi kubanga bakizudde nga abasinga beenoonyeza byabwe. Naye kyafuuse kya bubbi. Abantu bajja ne bayingirira abantu ne bababbako ebyennyanja ne babitwala ne batabituusa ne babitundamu ssente. Omubaka wa gavumenti e Masaka Linus Ngompek akakasizza obulumbaganyi obwakoleddwa ku balunnyanja bano era bw'atyo n'abeetondera kyokka n'akakasa nti abasirikale bonna abeenyigidde mu kikolwa kino baagombeddwamu dda obwala nga baakutwalibwa mu kkooti y'amagye bavunaanibwe. Bwe tuzuula ebyennyanja ebyo tujja kuyita bannannyini baazo bakole ki baze bajje babinone. Jacinta Bwanika yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.